Ekkanisa ey'Emmutundwe Christian Fellowship wamu ne CAA oba osobola okugiyita Christian Ark Assembly Church eyo ng'esangibwa Seeta Mukono District yagwamu ekyekango lwe yafiirwa omusumba waayo Musumba Ssekyanzi Raymond. Mwenna mwali mumumanyi video twagibaleetera netunga tubategeeza tubabikira nti omusumba oyo Mukama Katonda amujjuludde mu bulamu bw'ensi eno era weeri wansi oba tewagiraba osobola scrollinga wansi weeri awo. So olunaku olwaleero Pastor Kamya azze okuba nga ayogera ku musumba ono, azze okutubuulira kiki ekyamutta, azze okutubuulira kiki ekyamuviirako okufa, ebyo byonna azze okuba nga abitunnyonnyola, azze okutubuulira obulwadde bwasinga okutawanya Pastor kubanga esente zaaliwo, abasawo baaliwo, kubanga n'eddwaliro yafiira Kisubi, eddwaliro ly'amaanyi gegamu ku malwaliro ag'e Uganda wano eno gotasobola kunyooma, naye Mukama Katonda bw'aba asazeewo munnange tewali kisobola kubanga kimulemesa. Bw'atyo akaseera katuufu kaali katuusaako okujulula omusajja oyo era bw'atyo n'amuyita. Kyetwebaliza Mukama nti musumba yafiira mu mikono gye, yafa akyamuweereza, yafa akyatumbula erinnya like, yafiira mu maanyi. Ekyo buli omu kyayaayaanira, buli omu kyayagala. Era ekyo kye kyokka ekisinga okuba nga kitusanyusa kuba tumanyi nti taata waffe waali wali seefu awalungi ffenna we tukolerera. Bw'atyo n'amba nga amujjuludde mu bulamu bw'ensi eno. Tusaasira Pastor Tom kubanga munnange tewali muzadde ayagala kufiirwa mwana. Naye Pastor Tom tumusabire kubanga ate omwaka ogwo tegwamukoze bulungi, yafiirwa Pastor Rita. Kwegamba si mawulire malungi, so Pastor Tom tumuteeke musaala, Katonda abeerenga nate amugumya. Tusabire omukyala, abaana, famire okutwaliza awamu, Katonda tumusaba abagumye era n'omwoyo gw'omugenzi tusaba Mukama Katonda agulamuze kisa. Munzikirize mbawe Pastor Kamya n'abasumba abalala nga boogera ku mugenzi mu kaseera kano Pastor Raymond Ssekyanzi. Pastor Raymond yawumula. Pastor Raymond rested. He went to be with the Lord. Olunaku lwali lwakuna. It was on Thursday. Olwa wiiki ewedde. Last week. Mukyala Pastor Raymond yankubira. When the wife called me. N'angamba nti omwami alwadde. And told me Pastor Raymond was sick. Kisubi. But they had been sent to Kisubi. Amina. Amina. Ne bwe nalabye embeera n'ensindika Musumba Ssettuba n'agenda ku makya okumusisinkana n'okubaako obuyambi bwe tubawa yadda nanga embeera si nnungi nga tulowooza nti Mukama ajja muyamba ku lw'omukaaga ne nga mukyala Kamya genda olabe mwogeremu ng'abakyala n'abakyala n'akomyawo ripooti nga si nnungi. Haleluya. Ne twogeramu ne Pastor Benon oyo naye ne batugamba bagenda musindika e Mulago ku Sunday, bamutwala ku Sunday ate embeera neyonooneka. Ku Monday ku makya omukyala n'ankubira nanga nti embeera si nnungi n'ensindikayo Pastor Benon ku makya n'atuukayo nanga nti tufunye abasawo katulabe embeera bwena efaanana. Akawungeezi nesigala nga njogera nabo naye omwana n'aŋŋamba nti ntiddemu kuba atandise okwesika. Ne tusaba amanyi ku makya nja keera ngende ndabe teyasobola keesa. Teyasobola keesa. Musumba muzeeyi waffe taata Ojambo n'ankubira ku ssaawa nga 6 Pastor agenze ne Pastor Benon tuwuliziganya Ojambo Pastor Benon ne bagenda mu ddwaliro nga obulamu bugenze.
kumacha ku saa 12 naffe ne tutandika olugendo ne tugenda eka newankubadde amawulire agamu gaalabika nga ffe tetwafaayo ate nga gava wano waffe tetutuukayo ku macha okwo ne tulaba nga tutikola entegeka neebaza nnyo Mukama olw'amwanyi mugenyi n'omukyala kumachoko that morning abakava mu ddwaliro akatuuka twasanga nabo batuuse bayimirira olunaku lwonna era mwami mugenyi namukwasa obuvunaanyizibwa obutaali bwangu wakati mu kusika omuguwa. Haleluya. Kyenayongedde okutegeera nti buli muntu alina bw'alaba ebintu bagamba temukola kino temukola kiri naye byonna neebaza Katonda nti twagenda okuvaayo nga okusaawa kukoleddwa tenti tuzitumiza entebe tuzitaddewo nga wakiri abantu balina bwe bayinza okutuukira. Mukyala Kamya yasigalayo n'omukyala Mugenzi n'abalala abajja. Nenjagala okutwala omukisa guno okwebaza ennyo abasumba okutandikira ddala ku lunaku olwokutaano Pastor Ssetubalo yaliyo. Abasumba bakoze omulimu omunene ennyo. Ate n'abaweereza mu biti ebyenjawulo. Njagala obategeeza nti obuvunaanyizibwa bwamaliriza butuddidde. Pastor Benoni bwe yamanya nga tumaze okutegeka sayidi eri n'addayo balabe engeri omuntu gy'ava mu ggwanika ate tumukwasa ba funeral home. Amiina. Ne tubakwasa obuvunaanyizibwa obwo. Njagala okubeebaza ennyo olw'okuyimirira mu kiseera ekifaanana bwe kityo. Buli muntu yakoze ekyo kye yabadde ateekwa okukola. Mukama abawe nnyo omukisa. Bills ezimu tugenda zikiryalinga ndowooza enkya kubanga ndowooza okuviira ddala mu by'okulwala okujja omuntu mu ddwaliro okuziika Musumba Benoni tumwebaza naye. So mzee waffe agenze era abasumba ndowooza mulaba today tiimu y'abasumba Pastor Benoni bali eri ku ground. Pastor Winnie bali eri ku ground. Musumba Kamya bali eyo okuziika kwankya. Era mbadde ntunula ku videos Musumba asembyeyo okujja wano mu November. Pastor Raymond last came here in November. Thanksgiving. Enduulu neevuga wano. And we shouted for him. Ne tuva wano ne tukkirira wali wansi. We went down there. N'akwata omuzindalo n'ayogera. Got the microphone and spoke. Namulabyeko ku NTV. I saw him on NTV. On 31st. Kwasatu Mulumu. Mbeera yaguddewo Lwakuna. It happened on Thursday. Muzeeyi bw'ati agenze. That is how he's finally gone. Tweyongere okusaba. Let us continue to pray. Tweyongere okunoonya Mukama. Let us continue seeking God. Ate tweteeketeeke. And let us prepare ourselves. Kubanga at any time Banga akaseera konna mu nsi tuvaamu. We live for the olaba ffe tuwulidde bwe tuti. You see we are already grieving. Kati abaana. How about the children? Omukyala. How about the wife? Musumba ayagala mukyala we. Pastor loved the wife so much. Musumba abadde ayagala abaana. He dearly loved the children. Ekkanisa ye. His church. Ye senior pastor. Was the senior pastor. So, bibyo ebiguddewo. That is the bad news. Tetulina kyakukola. Nothing to do. Naye ate tulina okugenda maaso. However, we need to go on. But put it in mind. Naye kimanyi. Naawe bakunona. That even you, they'll come for you.